Kange nze mayanja Hassan Kitata. Musajja nzalibwa Masaka. Kidda. Kimanya. Okutwala ku Masaka Road. Kimanya. Kitengesa kidda. Twala. Tini myaka namusa. Badde mugete myaka ngabi. Experience is the best teacher. Inexperience wano wotudde taata waliwo kasasiro nga beri wansi paka waggulu ng'amazeewo emyaka 10 Honesty Council ejja n'emugyawo bamuzaawo kiro kuba yali dambingeri kati ng'omusajja omuyiiya atali muyaayi nefuna munnange tuwandika proposal tukitwalira Land Road tugamba we can develop the land tukikirininga ettaka eryo singa naffe otukkiriza bwe tumala odikirininga tubeerewo tukolerewo ebyaffe paka we linaakula tukoleki tuweewo nandi nakiraba muki kubanga ettaka leetu lyalyaga naye nga litandise okuva kasasiro ombwa kasite kasobodde mazisula abajembe mbutu nga womanyi damping area nga wano gwawunya nga wonna bannaye batasobola kufuna bulamu netujja twakozesa peace love and unity titwalina ssente naye twalina obumu n'omukwano nga tetweweredde netutandika 10-15 tandika okujjawo kasasi mpolampola paka tukozeewa n'ekinga naye nga tuyise mu bulumi obw'amanyi obw'ekitalo kuba emigo bagitukuba abapoliisi tulemala byona nabyenyawo naye kati tizikuuduyafayeve kubanga waliwo bridge eyali yamenyebwa okuva eno Ghetto eno muviyayo nga n'abaana ababa bagala okujja eno bakoma wano nti bali butibiro kati no babanga abatwerabira kati kwekyoliko kuzaawo olutindo kati you are the bridge okutuuka eno ewaffe nokutuukawa kati nsaba eno bridge etuyiseeyo tusobola okutusolobaka. Asante sana. Wano tuliwo abantu bangi tukungaanirawo abantu bangi abayingira nga bafuna nga omanyira Ghetto tusobola okumobilizinga abantu bangi nga waliwo omukolo gwetagise bangi nga wekiwulira naye wano wonyini nga jagadini kati gyenjogerako yokka before outside tulinawo abayimbi 70% bayimbi era abantu abo balakinga ebintu bino wammanga live band sawundi basobola okupangisa ne babeera munakasente kamera zikwata vidiyo zaabwe ne studio mubakolera emitwalo ng'ebiri ngiba nga gigisavayivingirako ebyo basobola okuteeka shows nebakola sente nebateeka kusaba basobola okupangisa ebyuma nebateeka kusaba basobola okurekodinga music waabe basobola okushootinga vidiyo zaabwe nebabeera nga tebasobola kubeera mu mukono gwabwe balo ya mukaaga ereetera omuntu okubbaawo kitegedde ekirala wano challenge esinga mu Ghetto hanga njala ereetera omuntu okutwala esimu ninge njala emuluma kitegedde naye tubadde wano emyaka 6 projekiti ya muwoozi ya covid jo gye bampitako nenga bakunguwunga neokubuuga sigamukola connection yonayona na support from above to the Ghetto youth naye nga mbaddewo nga tutoba ne bannange ne tubikola ne bannange sibikoze bwomu naye nga nze nkulembedde kitegeera kati saawa zino tulinawo projects 3 ezatandikibwa naye ebbiri zayimirira olw'obusobozi tulinawo Ghetto bakery ebyabo gafulumyako emigaati tutandika ogitunda tunatutandisiza ne kapitogola nebikaka nebitulemera naye nga yo ebintu bikyaliekyoto n'obutira tulinawo amasigiri twagatandikako negabulamu okumaliriza tugateeka ku maketi tulinawo ebitiko ebiri awo naye kakati omutwagala tukigeze kuba tulina ettaka ddene kati singa tusobola okufuna support from above eno tusobola okubeera obulungi nga tweyagala nga ne bagamba ekigambo eki fena tuseeki eyali biseparation binene byanga byavaawo kuba bamanya nti we are the inspire fe abakulu to inspire the youth singa mba sinako kyensobola basapia sina kyensobola baga naye gwe bwojjanga bwozze nenkugamba ebigambo n'obitegera naano balaba n'oteeka bagamba ejja gyeyaleeta omusajja oluseru enze ensonga yange yakusitula bakulembeze
bamanjiye muri abatuufu kati awo tutuuse twetaaga tuwulire ekiddako kikyoyagala tukikoze tutya oba fuyedde yatu tuba mutingi nze jange is to move together. Enteekateeka zange zigamba zitya twatandikawo enteekateeka ya ffenna notice waliwo bagamba twagala ffenna tuve tuganyulwe nedda twagala tuganyulwe ffenna awo tunagamba ffenna buli omu abeerewoawo nga talaba munne nti yeyagala ffenna tweyagalire wamu twetaaga ki nze kyembasaba nina abantu kati omukulu ono yekalisi wati kiyimba ya watoto waishi bana babalwanyi ati ekyo tukigatta nakalanda sitayini kyebayita ffenna kyokola bwe tubadde tujja wano tuzze ne bannaffe nabo bana tunaaba tuva wano era nammwe ate mujja kutandika okugenda ku lujegere lw'ekintu kyaffe ekiri nze njaka njaka mukko naye nga kaizi kibanga plane kyayiwanjala kibanga anamusigera mu kibanga ndiwa plane olusisolo simulabe mulabe nga telwendaga kibanga aka plane abo kubanga olusisolo terukumi nesinkana omusajja eyali omusajja omubbi ow'olulango okungwa gwe bayitanga black yatase mwezi owashiro yaviirako okutonda wembwe kati fenga tetumanyi kyoye black nga black anjagala nyo apita ki awe ekyebando lwakataka awenyini ntandika okutonda nze Kampala namuyingirira ku muzindaalo waliwo omwana ayaze bajanoonya nzenga wegundi bwatine bwati ali wano kaleero nzinga ndebanga ebyangu nina omukeeka ne kabulanketi byaggwa ekyomanya byaggwa ebiri esatu nalundanga ate wano obuzige ebigundi byebuzige ente z'abasajja awe gaba ez'abakanobeero eza wali ku fire soyaba abaana balina ebifaya waliwo omukadde baali awo ne basekalo bagabuda nabeeranga sajja yatoba nenvaawo awo nga tulunda era tubyogedde ekyakasasiro just neza si lwakusalawo kwange byembagamba Katonda apima ekiri munda ekyo nkirayi kubanga twakwatanga wirubaaliga jukiri wansi waliwo kasasiro naye kati ngaokwata wirubaalo akwate wirubaalo obuukawe wabwerere kati nzaniko okunoonya omula wasiringi 500 obeerewo n'omukeeka gwe Kampala awo naliwangundi kyasereka masiru kati bwe njivaako nyingira mu kuvuba olwomaze okuva eno ekyebanda eyo kadiwe ekyazebula ekyo bagenda okikolawo nga ffe tuli awo naye ngaebintu binkuba amanda gankuba nnyo tulanyawuka tuli mu kabalagala nze ebintu